Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2023 twakulaga emboozi ey'embaga ya Wile Ssemakula ng'ono atunda butwa bwa mmese eyasiimagana ne mwana munne babiri e Nalubwama nga yalonda bucupa muyite Kawenja. Bino byali mu Kironde zooni mu ggombolola y'e Lubage era nga Nalubwama mu kifo ky'akadaali baamusiba katimba kansiri era nga basooka kubavugira ku wheelbarrow okubatuusa awali emmotoka ekika kya pick-up wakati mu baaliwo okusaakaanya. Kitaawe wa Nalubwama Jibril Mwesezi ye yayambala niigiina ezitafaanagana nga abagole olwava mu wheelbarrow n'agyesooga kyokka baali tebannatuuka gye balaga emmotoka mwe baali neggwamu amafuta. Ekyasiiza emenya ebyavaayo mu Kironde. Omwana wange omulongo yakyasiiza abakyala baakuno sirabanga mbaga bwe. Oluvannyuma gaateekebwamu era ne bayisa ebivvolo nga taata Mwesezi ye yakola n'omukolo ogw'okugatta abaana be bano. Leero Musasi waffe azzeeyo mu Kironde zooni okulaba abagole bano embeera gye bawangaaliramu era basanze bateekateeka kugenda kukakkalabya. Abaaliwo naddala abateekateeka omukolo bagwogeddeko ng'ogw'enjawulo era ogwaludde okulabibwa. Embaga yo twagiteekateeka naye nga tulina taata era nga twaleka tutegeseewo munnange twali tulina zigula keeki era twalya watermeloni. Ekyatira okunyumira ku mukolo gwe yeetagawo omukolo okujangaanekaanekane nga ali mu wheelbarrow naye nga mumativu. Beebaziza Katonda olw'abagole baabwe okubanga bakyatambuza bulungi obufumbo bwabwe newankubadde bali mu mbeera ya bwetaavu. Omukolo gwatambula bulungi naye okusomozebwa kwe tulina abagole saazi nga tebali mu mbeera nnungi. Naye wabeera asobola oyamba ku bagole bano kyasobola bayamba kyonna bambi bayambibwe basobole okuzaala omwana waabwe. Tukyali wamu n'abantu abo mu bufumbo bwabwe n'enteekateeka era akasente kennyini tikannaba kujja bakyali mu mbeera etali nnungi. Nalubwama ategeezezza nti akyali mu mukwano nebba nga mu kiseera kino ali lubuto lwa myezi 2. Olubuto lugenda mu myezi 2 naye n'abaana era tulina abalala. Twafumba binyeebwa ku mbaga netufumba emmere naye bantu ne balya omukolo ne tugukola. Ekyasinga okunyumira ku mukolo gwange yali wheelbarrow gye bavugiramu n'omwami wange. Agamba n'olwaleero bakyakola emirimu gyabwe bakeera kugenda kukazana n'asaba abalina obusobozi okubakwasizaako okukyusa embeera gye babeeramu. Kyensaba abaabukedde mbasaba bankolereyo bizinesi nange nve mu kulonda ekyo. Sijagama mu ssente mmeka naye kasika nfuna nange wentundira eddagala lyange nga sitambula. Ne Ssemakula ategeezezza nti akuumaganye ne mukyala we. Kakale nze Ssemakula Olugambe ntunda obutwa era ntambula nnyo okuva nga nfunye 10 musawo nendabirira mukyala wange. Taata w'abagole bano Mwesezi nga naye Kawenja ategeezezza nti abaana be bali mu kwanira bamuweesa ekitiibwa mu kitundu mwe babeera n'abasabira emirembe. Nsanyufu nnyo lwaki abaana bange bakyali bonna nga baagaana nsonyi ebingi era ndi musanyufu nnyo olwabukedde ne saponsa yonna etuwadde. Agamba nti omukolo gwagenda bulungi. Abatuuze nabo beebaziza Bukedde TV olw'empeereza etuukira ddala ku muntu wa bulijjo. Yeebale nnyo okubeera n'omutima omulungi ogwagaliza ogujjukira era tekomooko esigale ng'ekola okuyamba okwo okubanga tesobola okuddamu n'ekola ebintu bwe bityo. Yudaya Namyalo yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.